omulungi Yesu tubeere bulijjo tunajjanga mu maaso go tusuute ggwe kubanga era y'ensonga lwaki watutonda. Kale tukwebaza nti otuleese ku lunaku luno otujjuukirirako obutonzi. Yogera naffe ng'oyita mu nze era yongera okutulera ffe ffenna okwongera okwenyumiriza mu ekyo kye watutonda okubeera mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kambasabe musigale nga muyimiridde. Temweraligambe na kuyimirira nnyo. Mubikule oluyimba 191. Oluyimba 191 nga tuwogera ku butonzi. Nga twogera ku ebyo Katonda bye yatonda ate nga mu ebyo bye yatonda mwendi naawe mwokola ki? Naawe mwoli. Oluyimba olwo 191. Tukusaba okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe kubeere okw'omu mitima okw'amazima. Kale gw'olyo kw'osiimye byonna bye tugenda okukola mu kusinza kuno, era abanaatulaba bawe erinnya ly'ekitiibwa bakutendereze era bulijjo beebaze ng'olwekyo ky'otufuula bulijjo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kambasabe mutuule abooluganda. Leero ye Ssabbiiti ey'obutonzi era mu Ssabbiiti ey'obutonzi bulwetuuka tuba tubuzaayo Ssabbiiti endala 2 ng'eddako obutonzi nga buwedde tuba tugenda ku kugwa kw'omuntu era okugwa kw'omuntu bwe kuba kuwedde ne tugenda mu Ssabbiiti eyo ey'okwagala kwa Katonda. Ssabbiiti ey'okwagala kwa Katonda yesembayo olwokusatu ne tulyoka tutandika ekisiibo. Kale twebaza Katonda nti buli mwaka tuba n'ebigambo eby'enjawulo ebijja gye tuli ebiraga nti ddala Katonda yatonda era mu bitonde bye yatonda ndi omwo naawe okola ki? Oli omwo. Kale rero nalowoozezza tufumiitirize oba tulowooze ku bigambo ebyo nti ebintu byonna Katonda bye yatonda bikwatagana bitya?
the interdependence between God's creation. Byonna byonna bye yatonda nga bwe tubimanyi, yatonda omusana n'atonda omwezi, n'atonda ensi n'atonda eggulu, n'atonda ennyanja ez'enjawulo, n'atonda ebyennyanja, n'atonda ggwe nange n'akola ki? Bikwanagana oba bikwatagana bitabikula nange. Zabbuli 14, Zabbuli 14 olunyiriri olw'14 ku 17. Awamu bwe tunaaba kutambula awamu sijja kusomawo, nja kubabuulira bubuulizi ebiriwo tusobole okujja mu budde bwaffe nga tetugenze wala nnyo. Zabbuli 14 olunyiriri 14 olunyiriri lwa 14. Amereza ente essubi n'omuddo okuweereza abantu, balyoke bajjenga emmere mu ttaka, n'omwenge ogusanyusa omutima gw'abantu, n'amafuta ganyirizenga amaaso ge, n'emmere ewawa omuntu amaanyi omutima gwe. Emiti gya Mukama gikkuta, emivule gya Lebanooni gye yasimba. Ennyonyi gye zikoleramu ebisu byazo, kasida emiberoosi y'ennyumba ye. Nti bw'otunuulira ennyiriri ezo nga bwe tuzisomye, ente tezisobola kubeerawo n'ebisolo ebiri mu ttuluba eryo omuli embuzi, omuli endiga n'ebirala byonna byonna tebisobola kubeerawo ng'omuddo tegukola ki? Teguliiwo. Naye ate gwe omuntu ate gwalina okulima ebyo. Atuteekawo ng'abantu tulime ebimera, tuteekewo ebimera eby'enjawulo mu nnimiro oba ne mu ttaka lyakoze ki? Lyatuwadde. Ate bwe tumala okulima byo byennyini bye tulimye ne bituwa naffe emmere eyaki? Ey'okulya. So omuddo bwe guba teguliiwo, ensolo zijja kufa, tojja kufuna kyakulya. Bw'oba ng'olina amatooke tojja kuba na nva. Naye ate kijja kuba kizibu nnyo okufumba amazzi oyiwemu omunnyo olyenga enva, si wewa? Kale kitegeeza nti nno ente okubeerawo omuddo ogwetaagibwa, kyokka ate omuntu okufuna ekyokulya alina okulima. Y'ensonga lwaki ne omuddo gwe baguyita batya ogw'ente? Ebisagazi. Nti ennaku zino omuntu asobola n'okutaliza kapaati nga kali alime ebisagazi bikole ki? Bikule bibeere awo, ente embuzi byonna byonna binaaba enjala ebiruma bibe neki? Naye ate n'ekirala, ebimuli byaffe ebweru weebiri awo. Ebimuli ebyo bwe tubireka obulesi bw'ebityo ne bitambula nagalaali oba ne bibeera awo nga tebirimiddwako kko n'okusalirwasalirwa, waliwo munnange w'obitunulya naawe ne bikutama. Naye ffe bwe tukola kye tuteekeddwa okukola, ogenda n'obitunulya munnange n'obugaana ki? Essanyu, kubanga biri mu mbeera gye biteekeddwa okubeerawo. Kale ffe tulina okulima, era bw'onoobeera ew'oluganda nga tolima, ng'olowooza okulima kwaba, tukola Katonda kyakwagaza kukola ki? Kukola era weenenye. Matayo essula ya 6, Matayo essula y'omukaaga olunyiriri olwa 26 ku 3. Matayo essula ya 6 olunyiriri lwa 26 ku 3. Nti mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga, so tezikungula, tezikuŋŋaanyiza mu mawanika, era kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Mmwe temusinga nnyo? Ani mu mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu okutuuka ku 3? Naye agezaako okuggya ebigambo ebyo nti Katonda oba Yesu atuyigiriza nti Katonda agabirira ebinyonyi ebiri mu bbanga. Naye ate ebinyonyi ebyo bitambulira wamu n'ebimuli. Kubanga bw'oba otunuulidde ebinyonyi, twaliramu n'obuuka obubuukabuuka bwonna. Enjuki nazo zigendedde wa? Awo. Bw'oba nga tolina njuki, oba oli awo ne pollination, ekyo nno kimanyi oba gye kiri mu Luganda. Naye pollination ayinza obutakola ki?
obutabaawo naye ate bwebanga eyo process ogifunye tojja kufuna byakulya kubanga ebyadde birina okuva eri bijje bikole omulimu ku kino ekimera tebyakoze eki tebyabaddewo naye ate era n'abalala mukimanyi nti mu biseera ebyo nga tusoma abantu nabo batwalibwa mu agency of pollination under animals kubanga naffe tuli nsolo samaawo naffe oba oli awo oluusi oyinza n'okujja nga oluusi olinnyeko w'olinnye n'ojja ng'ogaggawadde bulungi mu migere munnange n'ogenda mu bimera n'obitwalira manyiwa si weewaawo n'obitwalira ki ekyo nti okutambulako naawe ng'omuntu ali mu kategore eyo nti Katonda ateekawo ebinyonyi ebigenda okutambuza pollination nange omuntu mwendi bwe naaba nga sikoze kyensuubirwa kukola oba oli awo ebimera tebijja kuvaamu bulungi kusobola kuyimirizaawo bantu ba Katonda enjuki singa teziriiwo oba oli awo ebimuli byaffe ebiriibwe waliwo layini eri wano ekyengulwa enyirira lwakubanga enjuki zijja ne zijjayo wano bukoleni grains ne butwalako awaki awalala kale byonna biki bikulu byonna bya mugaso ate byonna bikolera wamu oluusi nga n'ebimu bikola bye bitamanyi nti no ddala bye biteekeddwa okukola ki naye kyesanga bwesanze nga akawo kayitiridde akawo ne kakisikiriza ne kigendayo ne kiryoka kikola obuvunaanyizibwa bwakyo kale bw'otunuulira ebintu ebyo bikulaga Katonda bye yatonda nga bwe birabika okuba nga tebitegeerekeka bulungi biri somehow complex intricate tebitegeerekeka naye nga bw'obigatta byonna awamu obulamu butambula bulungi ekyokusatu Genesis olubereberye essula ya 2:18 nti kale Katonda bwe yatonda omuntu n'alabanga mulungi nnyo n'ebambi nga yeegoye ng'awuubadde n'agamba nti kale naamukolera omuki omubeezi amusaaniga Katonda olw'okuba nga atwagala amanyi nti nno waliwo lw'otasobola kubeerawo ggwe nga ggwe era ku nsonga ezimu lwaki obufumbo bwateekebwawo ndoza y'ensonga ey'okusatu nti kale bambi yalaba nga tasobola kubeeraawo yekka si bwe kiri nti oyo alaba nga tasobola kubeeraawo yekka awase oba akole ki afumbirwenga olwo n'alyoka abeere n'ebitundu ebitukuvu eby'omubiri gwani gwa Kristo nti bw'obanga tosobola kugukuuma busigalenga mutukuvu guweereze Katonda ajja kukupulira omubeezi akusaaniga kale nga tutambula bingi nnyo abooluganda by'oyinza okulaba bye tuyitamu nga ffeffe nnyininyini tetubisobola ng'olina gwe weetaaga olabe nga bitambula olwo otuukirize by'oteekeddwa okutuukiriza singa Pius teyakedde olwaleero mu buvunaanyizibwa bwe yeekwasizza ne Albert buli omu okutuukiriza ky'alina okutuukiriza olwaleero singa tetuli online olwaleero ekitegeeza nti okubeerawo kwabwe tubeetaaga tusobole naffe okulaga abantu abalala nti tugenze tulinnyako ki eddaala si owaabo Oluganda mubakubire mu ngalo abavubuka abo tweyanzeege singa tebabaddeewo oba oli awo byandibadde byakutetenkanya olwo byonna bireeta awo nina okukulembera saaviisi eno tebaliiwo eventually nabiteeka buteesa awo n'ekyesonyiwa nti abooluganda Katonda alina abaatuteerawo betwetaaga oluusi ne bw'oba nga tonnaba kubamanya weebali abakwetaaga naawe b'okola ki beweetaaga nti bw'onooba waakuwaisa Katonda kitiibwa olina okumanya nti oli bukulu nga n'abalala bakulu oli wa mugaso nga n'abalala ba mugaso it's not all about you ffenna buli omu yeetaaga ki
munne. Kale nowembuliza abooluganda ku ffenna abatudde awo ani yatutte obuvunaanyizibwa olwalwe okubuuza ku oyo gwali naye oba bwewazze watudde bibyo naye atula ebibyo eyabuuzizza ku neiba we wanika ku mukono tukubye mu ngalo ne bw'onobanga wayize tiwali kintu twebaza Katonda kubanga buli omu yeetaaga ki era bw'onooba otuuse lw'ogenda okubuuza yo wange ntuuse naye kiki ekigenze mu ki sofa kiki kyemmiisinze era omuntu omwetaaga for your information okutegeezebwa byeweetaaga okulaba nti mutosikattira kugenda oba ku bantu bokuleka mabega. Mbadde ntunuulira mubuulizi ng'asoma ebirango ne mulaba nga kasimayiro akali mu saaviisi eno kanjawulo ku saaviisi ebbiri eziyise ndi kale naye Mukama akoze eki gambi kale oyo atuula awo bw'atuula awo essanyu likole ki kubanga essanyu kati lirina gye likola ki abooluganda twebaza Katonda. Abakolinso asooka essula 12 olunyiriri lw'ekkumi okutuuka ku 27 annyonnyola nga omubiri gwa Katonda ye kkanisa ye bw'erina abantu ab'enjawulo. Abantu ab'enjawulo abo abalina ebitone ebirabo eby'enjawulo Katonda by'abawadde. Kale etuyigiriza oba tutuyigamu nti Katonda ng'atuwadde eby'enjawulo. Nze mupiira nagusamba na bamba nnyonnyola ebyalingayo nasambanga omupiira nga ndi mulungi naye ku nkuba nga sisamba mupiira ati okusomera nveeyo nga nzirugavu ogwo nga sikola ki sigukusangira kubanga nina okutambula mpite muki mu bantu mpitemu nga nze nanzi ng'ogwo siguyingiramu ne bwe guba gw'abasomesa. Naye wano we tuli waliwo abatagusamba naye nga balaba Arsenal balaba Man U Real Madrid bwe muli Arsenal kale mwanike ku mikono Arsenal mwanike ku mikono batya n'okutya ate aba Man U aba Man City baliwa muleke nammwe batamwagala batwala bikopo aba Villa aba Express ojja kwesanga nti bw'olaba ku bantu abasamba omupiira nga maaki ebadde egenda mu maaso ebirala byonna teweetaaga kumanya. Oyinza okuba nga bisobola kugusamba naye ekitone ky'oli ali mu kisaawe wali munnange kikuwa essanyu ate buli lwaba ng'akoze kyotayagadde n'abakubya ggoola ate ne kikukaabya amaziga. Simanyi waliwo abaakaabya eggola nti kitone kya muntu kyekikuwa essanyu kyokka ate kyekikuwa naki. Naye tuba tujja mu kkanisa tulina abasobola okwogera, tulina abasobola okubuulira, tulina abasobola okuyimba. Omuyimbi bw'anaaba taliiwo mujja kubeera mu kusinza mwenna nga muyongobadde. Omulanga bw'anaaba nga tazze munnange ojja kuba osindika biki bisindike naye nga tebijja bulungi kubanga buli omu Katonda alina kyakoze eki. Bwe tukwata ebirabo Katonda by'atuwadde buli omu n'ajja n'akozesa eki Katonda kyamuwadde munnange ffenna ng'olwo tukola ki tusituka. Nga bagamba ekkanisa yaawa eya St. Apollo erimu abasambi b'omupiira oba St. Apollo esamba omupiira naye ng'abasamba omupiira n'20 tebakola ki. Naye olw'ekitone kyabo be tuwagidde okulaba nti obuweereza bugenda mu maaso we feel the pride. Era ne twewaanira ku bantu mutulengedde naye nga n'okulinnyayo olabika tebakoze eki. Ebirabo Katonda by'atuwa tulina okubikozesa okuzimba abalala. Bw'oba olina ekirabo n'okituulira ogenda kubeera nga munnaffe oli Kristo gwe yayogerako. Kale nakuwa kino ng'ayogera ku the master nabali be yawa zali coins. Munnange namanya nti olw'okubanga oli mukambwe bwe naakwata ssente zino ne nzitereka manya ne nzikozesa ojja kudda awo zimmanje nga sikola ki kwe kuzikukulira. Bangi tuli wano tutudde n'ebirabo
tubikukulidde. Bw'anajja oyo yakijjayo ng'olwawa accountability. Munnange wampa era nga nsobola okubuulira enjiri, nsobola okukebera abantu. Nakeberanga n'enjagaliza n'abalala bangi era wempumulidde nga ninawo abalala 6. Nga Katonda akola ki? Tulina bye tutuulidde ebiteekeddwa okuzimba ekkanisa ya Katonda. Tutandika mwaka. Ffenna ojjayo kya Katonda kyakuwadde ne tukolera ki? Era singa buli omu asobola okugyayo Katonda kyamuwadde, ebintu ebimu twandibadde nga tunnyonnyola nnyo. Kubanga Katonda atuyise buli omu okozese ky'olina olwo olyoke wa accountability. Ti Katonda nkwebaza, wampuula kino, wampuula kiri, nakikozesa bwe nti, ekkanisa y'ogiraba wano weetuuse. Ekibiina ekya CWF okiraba, Katonda wampa okubeera nga ndi mulungi mu kuzina amazina, nga ndi mulungi mu kuyimba. Munnange n'emudidi twamukola. Maama Ssekabembe, nti Katonda ampadde obuvunaanyizibwa naye ate ni mukulembeze mulungi. Mbuuliridde ABCD. Munnange kaakano baabano mbakuwa Katonda bantu banjawulo mu community. Kubanga okozesezza ekirabo Katonda kyakola ki? Ate bw'onooba ng'okozesa ekirabo ekyo, lw'ogenda okuba n'ebibala ebikuvaako, mwe muli okwagala, omuli obugumiikiriza. Waliwo nno omuntu oluusi gw'oyagala ave mu muze, naye nga naye akulaga tabiriiko. Munnange vaayo, naawe tomumalaako mirembe. Okutuukiriza ekyo weetaaga okwagala, weetaaga okugumiikiriza. Kati abalala be bajja ne bakunogako ng'okozesezza ekirabo Katonda kyakola ki? Kyakuwa. Kale twetaaga ffenna tukolere wamu abooluganda tulyoke tusitule ekkanisa ya Katonda. Kubanga ffenna Katonda atuwadde differently. Baluumi 8:22 n'23, Romans 8:22-23. Niwagamba bwewati Baluumi 8:22 n'23. Nti kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwa wamu okutuusa kaakano. Era si ekyo kyokka, naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo, era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe. Jjukira nti tununulwa nga tufunye Kristo oba nga twetwalidde Kristo okubeera omuki. Naye bw'oba tofunye bagenda kujja kukubuulira kigambo kya Katonda, abagenda okukulaga okwagala nti bandi weetaaga okukola ABCD, kizibu okukyusa kubanga waliwo ebimu bye tutambuliramu nga binyuma. Ng'oli okugamba nti nno vva mu kiri, bw'oba tomukyayi oba tomanyi ky'oliko. Naye Katonda atuyita ffenna ab'enjawulo twebuulirire, twetegeeze ekigambo kye, tutuule wamu tutegeere amakulu gaakyo, tuleme okukola ki? Okuzikirira. Bw'onooba osomyeko mu Peetero owookubiri, ebbaluwa ya Peetero eyookubiri, essuula ya 3, olunyiriri lwa 9. Peetero owookubiri. Nti Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke okwenenya. 2 Peter 3:9. Nti abantu bano bonna Katonda bagenda atuwa. Kaakano tulina emikutu egy'enjawulo bwe tubuulirira enjiri. Ku radio tubeerayo, ku YouTube tubeerayo, mu wiiki era tumanyi tulikodinga tubaako ne betukuweereza obeeko ne kyowulira, ne audio nazo tukola ki? Nti abantu abo bonna Mukama baakozesa n'atugumiikiriza n'atulekawo nga tuli balamu, balina kutuyamba kulaba nti twenenya tuve mu
okufa. Tuve mu kkubo ery'okufa wabula tudde eri ani? Tudde eri Katonda. Kale abooluganda, weetaaga omuntu agenda okukubuulira enjiri. Y'ensonga lwaki ntera okugamba abantu we mbadde ntera okubeera tisinyumirwa nnyo nga nze mbuulira sande ku sande, mande ku mande, kubanga bwe mba nga nze mbuulira kitegeeza nze sikola ki? Siriisibwa. Nze mba sikola ki? Siriisibwa. Mbanga alowooza nti byonna nkola ki? Mbimanyi era mbisobola era mbitegeera. Nedda. So nyumirwa nnyo nga ntudde awo nga nange babuulira nga mpuliriza nga bakola ki? Nange nga bwe nootinga kano kankubye. Bakubira ebyokugamba nti no gwe wateeseteese. Waliwo lwe babuulira naawe ne kikola ki? Ekigambo ne kikuyooleramu n'oba ng'olina okuddayo eka weekolemu ki? Omulimu. None of us is all know. Y'ensonga lwaki twetaaga abalala. Nawe bakuliise. Bwe bakuliisa ogenda okudda lw'ogenda okugabana ne banno ng'era naawe olinamu ki? Enjawulo. Tolinga oli. Kale Mukama atukubiriza ffenna okugabana ne bannaffe era tulwane okwereeta eri Kristo. Ekyo nno kiyamba okukula mu mwoyo n'okwongera okulaba nti tusobola okweyisa obulungi eri ebyo Katonda bye yatonda ebirala. Simanyi oba abooluganda mubadde mukimanyi jo bwe twabadde ku leediyo mu lunch hour special munnaffe yina ekyokulabirako kye yawadde n'agamba ennaku zino kabube misana oba kiro omuntu ayinza n'okugamba nti kisingako okusisinkana ensolo ddaana omuntu, kubanga ate abantu ennaku zino nsolo nnyo okusinga ki? Ensolo. Era bw'onooba ng'osomye ne mu mubuulizi agamba nti ffenna tulina ensolo mu ffe era tuli ensolo. Naye gy'okoma okusoma ekigambo kya Katonda, gy'okoma okutambulira mu Katonda by'akugamba okukola, wansolo gy'akoma okukendeera mwani? Mu ggwe. The animalism reduces in you. So gy'okoma okutegeera Katonda ak'ensolo kali nga kakola ki? Gy'onookoma okwewala okumanya ebya Katonda, the more animal you will become. Oba kikola amakulu ekyo gy'ojja kufuuka nsolo, kubanga ensolo terina kwagala, tefaayo, terumirirwa. Terina kisa. Kasebanga erina kyeyagala eba kyekola ki? Kyeyagala. Mukama atubeera abooluganda ffe okufuuka ebyenjawulo. Nsuubira nti waliwo n'ebimera kaakano nabyo ebitutya lwakubanga byo tebirina bwe bidduka. Nga tufuuse ba bulabe eri ebikola ki? Ebimera. Katonda bye yatonda ng'ate biteekeddwa okutuyamba okubeera abalamu. Bakolosaayi essula esooka olunyolo 15 okutuuka ku 17 mulimu ebigambo ebyo nti Katonda Kristo yatonda buli kimu era yakiyimirizaawo. Kati bwe tuba nga tutegedde nti no Kristo yatonda buli kimu ng'ebigambo we bitandika mu njiri ya Yokaana nti mu lubereberye waliwo kigambo n'akola atya? Abooluganda bwemuli ku lubereberye waliwo kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'abaaki? N'aba Katonda. Kyokka ate bw'oddayo ku lubereberye ddala nti ensi yali awo tabudde naye Katonda mu kigambo n'atandika okukola ki? Era mu kutonda n'omuntu naye mweyajjira, naye omusana ne gujja, ennyanja ne zitondebwa, ebisolo nabyo ne bikola ki? Lwaki? Lwa kigambo oyo, kigambo nga ye Katonda. Bw'oba ng'otegedde nti okubeerawo okwo lwakuba oli Katonda,
kitegeeza nti nno byonna bye yatonda kale birina a meeting point, byonna birina we bisobola okukola ki okusisinkanira. Neemanya nti nno ffenna ensibuko yaffe eri ludda wa? Kati bwe tuba nga tutegedde nti nno ffenna ensibuko yaffe eri ku Kristo, tuba tulina ffenna okweyisanga abasibuka awamu. Si abooluganda, omwana omuto bw'abanga azaalibbwa, kantwale ow'emmamba, ow'emmamba bw'abanga azaalibbwa ne bw'aba nga tannaba kubitegeera, omugamba nti weddira mmamba, ekiddako ogenda kumugamba ki? Olyanga ki? Emmamba. Abitegeera akoze eki? Naye kasita abanga ayingidde mu lubu lw'ab'emmamba, mu b'emmamba, waliwo by'ateekeddwa okukola ki? Olw'okubanga ekibagatta bonna nti olw'okubanga oli ekyo kino tekikola ki? Bwe tuba nga tutegedde nno ffenna ekitugatta ye Kristo, kale abooluganda tuteekeddwa okweyisa mu nneeyisa eraga nti nno ffenna tusibuka awantu wamu. Era buli omu obe ng'osobola okufaayo eri munno, kubanga ffenna ensibuko y'emu. Kale olw'okubanga Kristo tumanyi nti no ye yatutonda nga Katonda era atubeezaawo, ffenna tulwana okulaba nti twekuumira wamu nga ebyatondebwa. Olubereberye essuula esooka olunyiriri olwa 28. Olubereberye essuula esooka olunyiriri olwa 28 ne lugamba nti Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga mujjuze ensi mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Etegeeza nno Katonda ng'atonda bye yatonda yateekamu n'obukulembeze, hierarchy bwe birina okukola ki? Okukolebwa. Omuntu n'amufuula omukulembeze ateekeddwa okubirabirira byonna. Kati bw'obanga obirabirira kitegeeza ojja kulwana nnyo n'okulaba nti ebituukako bulabe, bibe nga bisobola okwenyumiririza mu ekyo Katonda kyeyagala bikole ki? Bibeere. Kale abooluganda, Katonda ng'atukwasizza ebyokulabirira mwe muli n'abaana, kubanga nakyo kitonde Katonda kyakola ki? Kyateeka mu mikono gyaffe. Abaana tubalabiridde tutya? Oba ennaku zino obwavu bungi, ffe tunoonya ssente, abaana ne beerabirira. Nejjukirwa nti olw'okubanga Katonda abakukwasizza to manage. But if you are to manage, it means you are a steward. You are the custodian. Bw'anaakubuuza we bali onoomuddamu. Onooba ne ansa etegeerekeka. Yo wange bw'obanga ofunyeyo bakozi abajja ewuwo mu nnyumba, bw'obalabiridde otya? Kubanga olw'okubanga baba bazze ewuwo kitegeeza nabo bali mu ki? Mu mikono gyo. Kyangu nnyo okubanga nze nkeera ku Sande n'envaayo n'enzija nsabe n'abaana bange ne tujja ne tusaba, omukozi ne muleka wa? Awaka. Naye ate mu weekdays bwe tobeera na baana, babeera n'ani? Na mukozi. By'abayigiriza by'oyagala. Bw'obanga ye tosobodde kumuwa source eteekeddwa kumujjuza ebyo by'oyagala abeeremu, abaana agenda kubayingizaamu ki? Kiseera kyakwekebera. Byonna Katonda abitutayiriddewo, tulina obuvunaanyizibwa bwabyo. Bw'onooba tobutuukirizza, kitegeeza nti nno accountability ojja kusitwalinga 0. Bw'onoositwalinga 0, ekibonerezo gye kiri. Kale Mukama atubeere, byonna nga bw'abituwadde, jjukira atuwadde n'ettaka, akuwadde woolimira, akuwadde
emirimu egy'enjawulo byonna byonna bw'obanga omaze okubirabirira obulungi do your account to God. Accountability yo ebwejja agitegeera kubanga byonna oluyimba lugamba nti byetukuwa biba gy'oli newankubadde nga bingi bibyo byonna byetulina birabo byotuteereza nti byonna byonna bye tulina birabo bye byakola ki byabiteresa. So he has the right. Bwe banaaba baana ajja kukubuuza bali luddawa, bwe linaaba ttaka ajja kukubuuza ky'olikozesezza. Bwe gaba amagezi ng'osomye, he'll ask how you used the knowledge, the wisdom gy'ofunye. Ennaku zino omanyi n'endwadde ezimu ezitukuba zi COVID-19 za mulaabu eteeza nti magezi gaaki g'abantu ge gakozesebwa okuleeta ebitaki abantu. Simanyi oba nzikirize nti ne mpox naye walaabu ne Ebola simanyi, naye nga tubikola for prestigious oba notification basobole okutulaba ate nabo bamanye nti wasoma. Omanyi abantu okuba nti basobola kumanya nti wasoma nakyo kibi si wewaawo. Kati balina okumanya nti mulaba ako akassa abantu bwe katyo ago magezi gaago nti naye mu maaso ga Katonda ng'amagezi ago togakozesezza ki bulungi. Abooluganda, let's prepare to account to God. Okuwa accountability yaffe embalirira nti owange bino bye watuwa twabikozesa bwe tuti naki n'ekisembayo Zabbuli 24 olunyiriri olusooka nti ensi ya Mukama, ensi yange n'okujjula, ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ensi zonna n'aba bazitulamu, kubanga yagisimba ku nnyanja, yaginyweza ku mazzi amangi. Ani alirinnya ku lusozi lwa Mukama, era anyalimirira mu kifo kye ekitukuvu. Oyo alina emikono emirungi n'omutima omulongoofu, atayimisanga mu mirimu egy'ebitaliimu, so teerayibiranga bwereere. Oyo anaweebwanga Mukama omukisa, era n'obutuukirivu bw'anaamuweebwanga Katonda ow'obulokozi bwe. Ekyo ky'emirembe gy'abo bamunoonya, abanoonya amaaso go, Ayi Katonda wa Yakobo. Abooluganda, bonna balisobola kunoonya Katonda, ebibye ogenda kubikozesanga bw'oyagala. Naye ate okukozesa ebibye, you need to be in him. Olina okuba ng'otuukiridde mu ye. Ekyo bwe kiba kigaanye byakuwadde tojja kubinnyonnyola. Obuvunaanyizibwa bwakuwadde, the responsibility ejja eri omuntu olw'ebyo byamukwasizza okukuuma, tojja kubituukiriza. Era ne bw'onoobanga obirabirira, osobola n'okutta omuntu olw'okutuula gwe w'oteekeddwa okukola ki? Kubanga obitwala nti bibyo, naye ng'ate nannyini byo yange ye Katonda. Mukama atubeere. Tukkirize ate tumanye nti byonna byonna atwazika buki. Waliwo omukyala gwe banyumiza Kiyeeyazika Gomesi. No, actually ndoze nakalaba gulu Kansiime, comedy wa Kansiime Anne. Yazika munne Gomesi. Kati bwe yazika munne Gomesi, ate ku mukolo nga balina kugenda naye mu Gomesi oli gy'akoze eki? Bamwazise. Kayino n'atandika. Owange tambula mpola, Gomesi yange ogenda kukola ki?
ng'atambulira mu gomesi bagimuwadde naye ng'okwakkiriza terms and conditions do what? Oleme kuzzaayo kintu ky'oli kye yakwazise nga kivudde waakola ki? Abooluganda bonna be tulina even the life Katonda atwazise buki? Bw'onoobuzzaayo anaaba abukkiriza. Anakkiriza bukomewo? Kyekibuuzo kye tulina okulowoozaako. Bwe tuba tugaana okwanaganya ebintu Katonda bye yatonda, nawandiise bibiri byokka naye mumanyi nti bingi. Ekisooka Baluuni 18 essula esooka olunyirwa 18 okutuusa ku 23 nti bwe tugaana okukwanaganya ebintu Katonda bye yatonda, munnange kireeta spiritual and moral decay. Nti eby'omwoyo abantu batuuka ne babitwala nga tebikyakola ki? Ng'oba babivuluga buki? Buvuluzi. Oli abyogerako nga ye bwakola ki? Kyokka ate ne moral standards, moral ntino mu society tulina kweyisa bwe tuti, abantu baba tebakyakitwala nga kikulu. Kubanga buli omu tamanyi bw'alina kuyisa kintu kirala Katonda kye yakola ki? Kye yatonda. N'ekisembayo ye kubikkulirwa 11, Revelation 11, kubikkulirwa 11 olunyiriri olw'18 tugamba bweruti 11:18 nti amawanga ne gasunguwala n'obusungu bwo ne bujja n'entuuko ez'okusaliramu omusango gw'abafu n'ez'okuweeramu empeera yaabwe abaddu bo bannabbi n'abatukuvu n'abatya erinnya lye abato n'abakulu n'ez'okwonooneramu aboonoona ensi. Era no bwe tulemererwa okukwanaganya ebintu bya Katonda bye yatonda okubikozesa nga birina okuba wali ekiseera ekyaki eky'omusango. Abooluganda wali ekiseera ekyaki eky'omusango. Naye ate twebaza Katonda kubanga atutwala mu kiro ne twebaka ne tukeera ku makya. N'olunaku olulala ati twebase twazuukuse bulungi. N'olwaleero tugenda kwebaka enkya tukole ki? Nti gy'okoma okwebaka n'ozuukuka ate munaye gy'oteekeddwa okukoma okumanya ti n'obudde bwo gye bukoma okukola ki? Okukendeera. Ng'osemberera ani? Ng'osemberera Kristo. Kati bwe tuba nga tutambula nga tusemberera Kristo, eno y'essaawa entuufu ey'okutandika okweteekateeka. Omanye nti no kale the past has happened. The past has been there. Naye ate neetaaga okubeera omuntu omuki? Omujja. Ekiseera kigenda okutuuka nga accountability yange etegeerekeka. Katonda bw'anantunuulira nange asobola okugamba nti oyo nkola ki? Mumanyi. N'atakola biri nti mmwe kale abali ku mukono ogwa kkono muveewo mugende mu muliro ogwategekebwa Setaani ne bamalayika be. Naye ng'agamba bugambi omwana wange asembere tutambule ffenna ki? Wamu. Mukama atuwadde ekiseera ekyeteekateeka abooluganda ekisobola okukyuka kubanga byonna Katonda by'atuwadde ate abituwadde olw'obulungi bwaffe. Kale Mukama atubeere twekubenga mu ttooki tusobole okufuuka ekyo Katonda kyagala tukole ki? Tufuuke. Kambasabe mwemirire mubikule nange oluyimba 2:3. Ekisooka nga tukakasa nti buli lwe twebaka ne tuzuukuka twongera kukola ki? Naye ate awali Yesu tujja kuyitamu nga tuli bawanguzi. Oluyimba 2:3. Tonna atumaliriza muwulisa bye tajja kutusalira.